eno yensonga lwaki ba housemaids abasinga muttibwa ku byeyo. Era eno yensonga ezimu lwaki abasinga ba housemaids mugwera mu kkomera olw'ebintu ebimu bye mukola nga temumaze kulowooza. Tuyina mwana muwala Nkuba Kyeyomunnaffe eyakoze akatambi ng'ali ku live eya TikTok n'ajjamu empale n'agaala amagulu ge abiri n'atandika okulaga ebitundu bye ebyekyama n'atandika okwekozesa ng'ali ku live n'abasajja abawera abasatu. Abasajja bano eno baabadde mu nsi za Buwarabu nabo abali e Dubai, omuwala tetumanyi oba ali mu Saudi Arabia oba nsi naye nga kyetumanyi naye mukozi munnammwe housemaid ngammwe. Ebintu byebiti byesisitaza, ebintu webiti biraga obwonoonefu. Era mazima ddala omuntu wavaayo n'agamba bakadama mmwe musinga obwonoonefu. Omuntu oyo kyayogera nkimuteerako omukono nti ayogera kituufu. Natunuulidde akatambi ka mwana muwala muline neebuuza ono naye mukyala ayina abazadde. Era nembuuza ono tatya amateeka kumukwata. Bwe banaamukwata ng'atandika okukaaba, ng'atandika okugamba mu musonyiwe, ng'atandika okusaba obuyambi, ye agenda kutunnyonnyola atya ng'ekizibu kimutuuseeko? Agenda tugamba ki ekyabadde wusitaani yamukemye? Yenze Sheila Adita. Subscribinga YouTube channel eno gyetaaga. Kwata ku kade akali awo waggulu egenda kuyambako buli video yonna gye tuteeka kuno nawe egenda kubanga ekutuukako. Jangu tukole community eyaffe tubeere ba mikwano twemanye. Nsaba okomentinga awo bw'oba olina ky'oyagala okuŋŋamba oba oyagala nkuyisizewo obubaka kutumira ku bazadde bo, abaana bo n'abantu bo bonna abali mu bulamu bwo. Teekawo obubaka awo nja kuba imbufuna munnange nkole ekyo ky'oba onsabye. Njagala mujjukire nti mbaagala nnyo naddala mmwe abali mu nsi ez'enjawulo, abakyala abakozi abali mu ggwanga lya Saudi Arabia, abali e Jordan, abali e Qatar, abali e Dubai, wabula abali e Uganda nammwe sigenda kubanga mbeerabirabo e Nairobi Kenya, nammwe mbaagala nnyo mwebale kubanga mwekuumirako. Baganda bange olunaku olwaliro nkoze akatambi kaneeno nga ndi mwennyamivu. Kansuubire nti mwenna abaana ab'obuwala abali mu biyumba akatambi kano mwakalabye. Akatambi kaneeno kagoyinze viral, buli muntu yenna akalabye. Naye okwebuuza kwange kugenda kuba nti abaana abawala mufaaki? Kiki kye munoonya? Excitement ki ekutuusa okujjamu olugoye ne weebamba oti n'otandika okukwata abalongo abakyala be basika n'otandika obbasikira ku live, n'otandika okwesonseka engalo ng'oli live nga bw'oyimba, n'otandika okukuba amazzi ne gasammuka mu bbanga mb'oli mu kulaga basajja? Ki ekyo ekibaleetera okukola ebintu ng'ebyo? Katugambe muli so lonely, muyina obudde bungi nnyo, temuyina mirimu, kiwuubaalo, busiru, bugwagwa oba butamanya. Kale katugambe maanyi ga intaneti nti gwe bakuwa ya bwereere, yabaffe ne bwe baba bakuwa ya bwereere yeekutuusa okukola ebintu eby'ekigwagwa weebityo. Baganda bange njagala mumanyi nti ensi zino eno ze tulimu ez'Obuwarabu ziyina amateeka naddala nga gakwatagana ku nudity. Kambaddiremu, ensi zino ze tukolera ez'Obuwarabu ziyina amateeka naddala nga gakwatagana ku nudity. Era nga bwe bakukwatako bwe bati Katonda n'akuvaamu ne bakukwata, akatambi ngaako we kanaagwa ku Muwarabu, trust me muganda wange, ogenda kugenda emabega w'emitayimbwa. Bajja kudipootinga sinakingi, basobola n'okukutta. Ekintu kye wakoze kikyamu nnyo naddala ng'okikoledde mu nsi eno etaliiyo. Era tusiiba tubagamba toyina nsonga yonna ekweyambuza. Bw'obeera nga oli londi owulira nga weetaaga okubaako ebintu by'okola, tubagamba mubikolere mu luumu yammwe, sanyuka nga bw'oyagala, kola buli kimu nga bw'oyagala, naye toteekamu kintu kya buseegu kigenda kukuleeta mu buzibu. Olaba eno n'okuteekako obuteesi komenti ng'eyina omuntu gwevuma, just comment ng'eyina omuntu gwevuma mu lulimi olwo olw'obuwemu, muganda wange ogenda kunoonyezebwa ate era obeere nga osibwa. Katulowooze nti muganda waffe no tajja funa buzibu gye bujja, naye ate wanaaba abufunye njagala mukimanye nti it's her own responsibility. Kino ekintu yakyetaddemu. Bagamba atalina mannyo talya nnyama. Era omuntu ng'abo abakola ebintu ng'ebyo munnange mukyafuna nnyo ebizibu.
ate bwe mumala ne mukaaba kyekisinga okunnuma ffe ne tudda no ne tuwoggana ne twogera bye tulina okwogera ne tubakaabirako naye nga ebiseera ebisinga ebizibu ebibatuukako biba biyina okubatuukako ng'oli ayina okukutta nga lyetteeka bwe ligamba mu nsi muno. Tubasaba nnyo mwegendereza ebintu bye mukola ebintu we bitinga biswaza. Kansubire vidiyo eno ogifunye nsaba okomentinga wansi mmanye ekikyolowooza embaagalanye.